Popin Media. Bubi baine ebizibu kalango mulingira badde n'okubekulye n'alemeejo. Njagala kubawa lunaku lwasembayo olwakalangwa ate sibagamba byakujubiza ne muyombesanye ne mugamba lwaki okyamiga gavumenti ndowooza temulina amafuta baganyi buganyi vuga motoka tugenda ku mafuta gani gakalangwa bambi tuleva ate n'ekyo okumuvuma ate omanyi njaga nnyo mumumanyi ate naye awo n'ekyamu okumuvuma n'amuvuma ajja kutukosa teeseewo n'avuga motoka tugenda ku mafuta gani netutuukawo ne bateekamu amafuta mangu mangu nnyo ne tusimbula okuva ku mafuta ga kalangwa tuba tulinyalinya ntooke ambulensi nebuza omuliro neŋambe nesiya ambulensi ya Honorable Lugoloobi nkyasi eri ekadde nate empya nebagamba ate empya yebuziza omuliro nakuba tuleevuuli ku bikyo ne ku katemba ki nangamba ku sitini nawe omanyi motoka jangu okole ki jangu olabe nga tuleva alinya ku ekiserereta ng'emmotoka tekola ki tegere naye ati kiki ekiri wano bambi bwe balaba ndowooza ne balowooza nti tujja kulowooza nti be bali mu bikola ne bakubira ambulensi endala bennyininyini abaana baduleva era mubeebaza mubasanga ne babona nnyo emmotoka endala eyanguwe bejjeko omusango ogwo abaana baleeta emmotoka ambulensi endala naye bwe tuba tugitumya yali kangulumira ne tusigala nga tugamba kale akalira akatono ng'emmotoka bwevuga sipiidi 10 zokka bw'osusa nga accelerator olulimi akalimi tekasobola kusuka sipiidi 10 ne tugamba wadde kali mu sipiidi 10 katusigale nga tutambula naako kubanga kalangwa tasobola kutuula mu mmotoka z'obuyonjo twaziinawo emmotoka 5 waliwo dabukabini ya Jackie waliwo eya mutabani we oli deputara DC nalina eyange waliwo emmotoka z'abavubuka bamugoberedde twalina emmotoka nga 10 naye nga tewaliwo kyasobola kugendamu kubanga yali agalamidde okugulu kuno kwokka kwe yali afuna ng'ate aliko okisigeni nga tulinamu ne okisigeni siginda temulina muyinza kiteeka mu mmotoka ya buyonjo netugendera ku sipiidi 10 galaba tuba tutuuka ekabimbiri nga ambulensi eri endala ekoze ki etuuse naye nga nangwa nga asimba okugulu n'akoza n'alwana n'omukono guno netugukwata omudokita nanaguleke tulabe kyayagala okukola bwe nakuta omulando ogwasooka neyekwata ku mutwe bwati nendaba akabonero k'omuntu alimukko wasobola okukwata ku mutwe alabika awulira omutwe gumuluma netumuteeka mu ambulensi speed eri netambula kakati pulosi oyo bamugamba nga tusimbula wano tuba tuleeta helikopita genero yamugamba kasindika helikopita kati pulosi obunafu bwe n'atayawula helikopita etambula sipiidi megani n'emmotoka sipiidi megani yagamba genero nti tufunye ambulensi tujja so nga helikopita alejja kukizingazinga mu dakiika 5 nga tutuuseewa kati tuba tutuuka eddundu mbanguyiza tugende kalangwa natandika okusesema embeera nentabuka natandika okulwana natandika okuzinga omukono ng'ajjako okisigeni gye bamuteeseeko kalidi nali ne kalidi nga kalidi akuta omukono gwa ddyo nga nkuta ogwa kkono n'amagulu naye nga amagulu twagamulekedde bwayagala okufunye tukukontrolinga bwayagala okuzzaayo akozzeeyo tuba tutuuka wakati wa kyaki ya Kakande ne Kubbi ne Mulago ground nendaba nga Kalangwa aleese ebyeru nafuna ne discharge neŋamba dokita ekyo kiki Kalangwa ensingo neyekutuka yali bwati okuva eno yonna gye twali ngenda okulaba ng'akoze bwati nemugamba ekyo kiki nga nkimanyi nti ensingo bwekutuka omuntu aba akoze eki
Kati dokita n'atagala kubimbuulira n'agamba twanguwe mu butuufu okuvaawo n'okutuuka e Nakasero olaba distance ntono ate tewali jaamu mu dakiika 3 twali tutuuse. Kakati tuba tujja mu Kalangwa dokita n'agamba Agustine guma, n'agamba lwaki ayogedde bw'ati naye nga nange essuubi lyange likendedde. Tumugjamu abasawo b'e Nakasero ne bambuya ekyuma ne bamuteekako ne batandika okupampinga ne bapampinga nga ntudde awo. Mulamu wange yali eri kati ngenda okunoobulumagamaga simulaba. Dokita ow'Ekayunga bano bapampingira eddakiika 5. Dokita w'Ekayunga nanga nti Agustine oli musajja munnange bwati bweyaŋŋamba nti guma, Kalangwa ayinza obutakola ki obutadda kozesa bigambo byakozesa. Engamba ati dokita afudde nangamba mugambye guma, Kalangwa ayinza obutakola ki. Ekyo bw'akingamba magamagoolo simulaba. Ngenda okuwulira waliwo aboogera ennyo ng'eri mu lukubo okumunoonya ng'ali eyasaba ne banne bafukamidde wansi bakaaba basaba. Mugamba nowaali gumye guma n'enzirayo. Baddamu okupampinga eddakiika ndowooza endala nga 10 nga ntudde awo. Dokita w'e Nakasero n'agamba situka, nensituka. N'asiriikirira nga nammwe musiriikiridde. N'agamba bye tukoze tobirale mbirale nti bigaanye. Omuntu wo atulemye okuzza engulu. Kati nze saamanya nti namutuusizza bamunoonya kuzza buzaabu. Nali ndowooza basawo bagenda kujjanjaba, kumbe baali balwana na kuzza ngulu. N'agamba atulemye okuzza engulu. Nemubuuza afudde. N'agamba kyekituufu. Nemugamba Kalangwa onkoze bubi, onese Bugerere gwe wantwalayo. Atudde si Bugerere nzekka. Neneekumya bano bakaaba, kano akawala kakaaba, buli muntu akaaba. N'abalala abantu baali bamaze okutuuka ne Freddo yaliwo, byonna yaliwo, twasisinkanawo. Mukwano gwammwe n'agenda bwatyo. Naye nakati gye twabadde awaka ngamba tukyali mu puroguramu, tuli mu puroguramu nga neegamba nga njagala okubuuza ye Kalangwa aliwo nga ndowooza tuli ku mukolo mulala. Faaza wadde tondaba nga sisabanyi, siri musabi mulungi mwanyi. Naye yali yankola ekyejo ky'obutasaba yali ani? Yali Kalangwa, kubanga nze mbadde mmanyi n'ekiyinza okuntuukako kyonna. Kalangwa kyagamba Faaza bakikole. Sebo Kalangwa afudde n'ekyejo kikomyewa. Abadde akikola akoze ki? Akatebe kange bagenda kandaga kennaatuulangamu. Mwebale nnyo, sinza kusuka waawo, mwebadde ddala.